ate ne opposition okulaga obunafu ekyo kintu kibingi kimaze mu nyama katunulira Museveni Kyagulanyi Asira tugamba Uganda is bleeding Uganda bona yazanya ne film naye mutabani wali mu America Mercedes Benz javuga nange Dr. Mugusha musajja wasoma ne soma obusawo pharmacy namba Guru University nenvayo nende makerere ngatako degree namba nembala nemera yenkola mu Rocket Health nsoma sawa sawo erira nizo kuba Mercedes Benz omwana omyaka 10 javuga ngaza so Uganda badala yafuzi abavuganya baina naddala boboye ninze gwendiko kuba yawe nembavu zino era bayira nze mutasinga kwalize gwanga lino kubanza Kyagulanyi mukuba bali tulumye nabannanga balaba bane bagamba nti obunafu ne babogera asobola okukyusa mu ne shaping ne tufuna candidate ko tusimbe babeganga atukiridde ate nga magala leta mpuuga anti mpuuga tusobola mweta singona asigaza obunafu nasi mbona atuka na kitegeera nti mpuuga wenga genda mu kusobya nsobola mwetondera natuka nategeera nti Kyagulanyi yetondera mpuuga okwetondera ate mpuuga yasobya ki Kyagulanyi tewali mpuuga yakola butuufu Kyagulanyi namumenyeza obwerere nagobera social media singa Kyagulanyi ategeera nti bwesobya omuntu nga mpuuga asobola mwetondera okulinnya ennyonyi tekuna kyekugasa wana Uganda okwekubisa nnyo ebifaananyi nga ndi mu luxury ndi mu filimu ndi mu kitegina kigasa ki struggle kuba ne Museveni yalagenda okulwana yalwana na mundu tena yakuba meeting nagamba nti bannange mujje mukunganire Makerere Kavule ngenda kujja ku government ye Kyagulanyi asooka najja mu kamera nawaga nafuna byawo abazungu nafuna byateka mu filimu ze naye ng'ekituufu okunula eggwanga kokoze ki kumulemye so kati singa tukutisayizinga embeera yo Kyagulanyi obunafu bwe naye shapinga n'ava ku bakulembeze banne oba kubira obwerere n'ava kugoberera obugoberezi social media byogera nga ground tagifuddeeko n'ava mu bintu by'okwera bisobola bisi mu kamera nga akola ekintu nga ddala kyekyo kyennyini kirina okukolebwa omukulembeze suubira nti eggwanga lijja kuba ligenda mu maaso ate era naffe abagamba nti bakibaita nti omukalukalu tajja buseera kana abasajja balabadde mukalukalu atalidde buseera ekiro mu kiri nti opposition tesobola kutegeka kintu ekyo kuba ekisookera ddala they agreed for money ate sente balina ntono mukuba n'entono ate balina omululu gwazo eyo process erya sente nyingi ne gavumenti egikola kuba n'enaleme zikola kubanga eri ku byaffe za muwaaki wa musolo kati nopu nga nopu eyinza okuba talina busobozi bukunga abantu babawandiika eggwanga lyonna lina eggwanga ddene ekera olira notulabira e Kampala ne Wakiso ne Mukono nti tulaba Central Region eggwanga ddene nopu tesobola kumobilizinga bantu kuwandiika nkala z'abalonzi bateekemu buli kimu ekyetaagisa so yensonga yokka basobola okulondera omukulembeze akalulu akawedde ne agamba yakawangula kibatawatwatalaako ate yawangula yafuga pulezidenti yawangula nga bamukwata nejjeeke ng'ava entebe ku kisaawe n'akaabanga atwala n'entulege ekyo era ng'okimanyi nti era omugobe tabula kiyikwasa naye bannayuganda tukyalina obutiitiizi obeera wano nga Kampala wavu bukulumyere nti akunyize emisolo ogitegedde oli mu bizinensi Museveni n'omumu akalulu naye banna abali ekatakwe banna abali amuliya bo tebabimanyi babeereyo nga balonda bulonzi ne bajja ne batiikinga omusajja Museveni ayinza okuba nga banga lyatufuga ng'amaanyi gatufugirako si gakubba bubbi kalulu wabula obunafu bwa bannayuganda okuba batiitiizi nga bo bakola ki batiikinga bye batamanyi naye muno emisento mwennyini yinajja n'atiikinga ng'awoza nti olutalo yensonga ki Pulezidenti Museveni akola ki atufuga ate ne opposition okulaga obunafu ekyo kintu kibingi kimaze mu amaanyi katunulira Museveni Kyagulanyi Asira tugamba Uganda is bleeding Uganda bona yazanya ne filimu nkwaniriza gwe wenna atuwuliriza n'atulaba okusinziira mu mawanga ag'enjawulo amanya bampita ambassador owakabi nga bulijjo twabasuubiza nti mu nnaku ezimu tukuleetera Mugisha Katongole ngono omusawo omutendeke omukugu ate era nga y'omu yazze n'ekisinde eky'omuntu wa wansi kwekiikirira ate era nga y'omu yegwanyiza entebe eya Busiro North 2026 era nga yagala kujjayo munneewe gwayita nti yali mukwano gwe gwe banoonya wano mu akalulu bayita po Nsubuga muna NUP ebingi ebitambudde mu ggwanga ensonga nyingi ezitambudde mu ggwanga wano tugenda kuba nga tuzoogerako okuva mu bakulembeze ab'enjawulo omukulu sooka ababuuzeeko oluvannyuma tutandike
Erinnya nga bulijjo Charles Mugisha Katongole musajja omusawo omutendeke okuva e Makerere wano ku University ne Gulu University era nga ndi musajja enzaalwa ya Mubusiro kyalo Ddambwe ne mutuuze w'e Kamuli era nga nze founder oba yazze n'ekisinde ekipya kyenkakasa nti tekigenda okununula Busiro North Constituency kye natumye omuntu wa wansi okwekiikirira okusobola okwerwanirira Star operation bantu ba wansi kwekiikirira okusobola okwerwanirira lwansonga nti abakungu tubalonze ebbanga ddene naye tebasobodde kukola ki kutuyamba era bwe batuuka badisikasinga bintu bitagasa abantu nobasanga badisikasinga zaake yakubye ekinyamatama gundi yakoze kino ne baleeta emisolo naye ffe abantu ba wansi ababalonda tubonaabona tusinga n'abayekera mu ggwanga lyaffe teeteeka lye baali baleeseeko ne bagamba omuntu wa wansi abonaabona tuleete etteeka erimuyamba wa so kati wenzijira ne ngamba kandeeta ekisinde ekipya kitandikidde mu constituency yaffe ya Busiro North naye nga nkakasa kijja kusaasaana tuke ekiseera nga tulina n'omuntu ava eggulu nga naye asobola okugamba mutuufu muntu wa wansi kwekiikirira kusobola kwerwanirira nzize kulwanirira abantu ba wansi nga Dr. Mugisha bwe yakitandika awo wenyini ensonga nyingi zitambudde era nga zitambulira ku mbeera y'okukyusa obukulembeze Bobi Wine mu weekend yabadde ennaku nga zizo abaddeko ebweru awo ndowooza mu America abadde ava mu Brussels ng'agenda mu Amsterdam yabadde n'emikwano gye mu mmotoka n'akuba akayimba ka munywanyi we Chameleone basiima ogenze mu kaseera ke kamu butubadde twakamala okuwulira nti Balamu ng'agamba nti bizinensi ya Bobi Wine be baana basibye mu makomera era singa abaana bateewa bizinensi ya Bobi Wine ejja kuba egudde naddala mu byobufuzi mwekirowoozo kyenyinza okugambawo Bobi Wine yo okulinnya ennyonyi n'abeera ebweru ako kazannyo ke nagamba oyo muzannyo wa firimu yali pulezidenti waffe mu kusooka nga tukyalina essuubi nti agenda wangula pulezidenti Museveni era tugende mu Uganda empya naye nakonkuludinga nti omusajja era twagala mudata kuzannya firimu ekyo kyo ndikyogera paka kubanga firimu yagizannya era nagituma Uganda is breeding era esa bino muyita ne president wa social media kuba ku social media yewe omusongamu bwomanye ekiddirira naye nga gamba mazima Kyagulanyi okubanga yali nnyo ennyonyi egyo mizeegi kwegamba ffe abamu abantu abagala enkyukakyuka nga twagala ebikolebwa nga bigenda gitwala era nga twenyigiramu tuyite enkyukakyuka yatumalamu amaanyi tosobola kubeera nga buli kaseera obeera ku nnyonyi ng'oli mu struggle ne bakubuuza ne bakuinterviewinga nti gwolwanyisa ali wano Uganda dictator kyokka gwe buli kaseera obeera ku nnyonyi lwaki gwe n'ogamba nti abazungu bawanye Museveni obuyambi n'olwekyo ngenda bukwatamu ndekeraawo mbulemesa okujja kitegeeza ne byotasobola obyogera ate naye olina obusobozi obubikwatamu tusuubira nti obuyambi bwe bujja bawawa Museveni nga muntu buba bw'abantu nga ffe abaganezi omuntu alina siriimu abafuna amadagala so awo ange eyo Kyagulanyi namulabira ddala nga weakness y'amaanyi nnyo okuba nti yasiiba ku nnyonyi atumalamu amaanyi basiima ogenze kati basiima ogenze palya basiima ogenze alaka yawulira ebbugumu lya mpuuga omanyi yagenda n'akola ensobi nti amaanyi mangi g'alina era obwagazi bungi bannayuganda bamuyinako naye batambula ku luguudo babiranga ddala nga jama akwata bawubire ku pulezidenti Kyagulanyi naye agenze n'abeera nga yeekutulaka emirandira gye ate ng'agikuba mu ngeri enkyamu kati yagenda yeesimba mu musajja mpuuga omusajja diplomat politician omutuufu yennyini ow'ekitiibwa mpuuga kati awe wava tabbu kati naffe abawulira nti mpuuga mutuufu alangirwa Wemage naffe twabona ntumuteekako akazito kati eyamuvunanangako okuba nti avunana mpuuga Owemage nga alaba nga atamusiima ye agamba abasajja bintu byenkoze baali badde bansiima busiimi naye nga tebakola ki tebamusiima naye nga sisuubira nti sayini yonna yakuva mu bukulembeze oba mu byabufuzi kuba ye pulezidenti Kyagulanyi kyemumanyiiko yadde nga nze nga nze namukubamu ebituli nti Uganda empya talina wasobola giggusiza ku nkola ze naye ye omutima gwe mumalirivu nnyo nti asobola okukola ki okugiggusa era okuba abasiima ogende tekitegeeza muno yabadde ali kuki ku kigendererwa kyakubanga anyuka ebyobufuzi ekikisuubira Balamu ogamba nti agenda kujjayo abaana mu makomera ag'enjawulo era bizinensi ya Bobi Wine ekome because ye agamba nti mu kusiba abaana Bobi Wine wakolera aba akola ekyo minisita Balamu njasooka omuyozaayoza buli kaseera muyozaayoza okufuna obwa minisita
ngatabadde na MP tabadde ku kifo kyonna naye ekyo naye mukyamu kubanga kyemmanyi ku Kyagulanyi ayinza okuba takola nnyo mu baana abo kuba mu makomera ekyo sijja kukyogera ekyo ndabiraddala nga kya bulimba ndowooza ya Balamu naye kyemmanyi ekyobunafu bwe kuba nti buli bwakuma omuliro n'abateekayo alowooza nti gavumenti aba asemberera okugijjayo ekyo weakness yenze wentera gikwata ku bantu abo nti poliisi naye betaddewo embeera nti wano saagala musale ne boundary teri kuyitawo ye asigala agamba bakumamu mwekalakaase ne babakwata bwe bakwata ye n'agenda ku street n'afuna ebyokwogerako abo abaana tabafunirako ssente era si bizinesi ye wabula abafunirako obuwagizi obw'abaana abatategeera nti ne mu kugendayo y'omu ne banne ababasindika okugenda okwekalakaasa poliisi ne bakola ki ne bakwata kuba abantu abasinga basiba ebyobufuzi nga Balamu bwe yagamba nti mulimu abazza emisango eminene naye basiba ebyobufuzi abasinga teri gwe baanonawuwe ebiseera ebisinga abasinga obungi wesanganga waliwo akavuyo poliisi nejja basooka okukwatamu olina innocent ne bakutwala nga ebyobufuzi so mu bufu obwo nze kyenja okugamba nti Kyagulanyi kyafunamu ne opposition leaders generally kuwuddisa abantu ne bafuna ebyokwogerako nti ddala tulwanira abantu bali mu makomera abantu bambi ne bakwatibwa ekisa ne bagamba ddala abantu basibira obwemage ate tufunye abalwanirizi naye nga si kufunayo ssente era mu wiiki eno yennyini ewedde eyakagwa Bobi Wine yagenzeko ekitalya ng'agenze kulambulako abantu be tebamukkiriza okulaba mu bantu era bamugobye tebamukkiriza nakulaba wadde n'omuntu n'omu yes akakantu nakagoberedde nnyo bakoze kituufu kiri mateeka anti kati nga tonnabuuza ekyo oba kiri mateeka ye yagoberedde emitendera gye bayitamu nga balaba abasibe kuba naye yadde president wa NUP naye muntu nga ffe bwe wabaliwo protocol zino ntibamwogerera abasibe bwe tosobola kuzimenya intentionally nti bali bakukkiriza olwokuba gwani gwe president kitegeeza eggwanga lyetulwanyisa eryokusosolako abantu abamu oba oyagala ate bigende mu angle bagambe Kyagulanyi yazze n'olwekyo muleka abalabe nedda yali badde agoberera emitendera emituufu nga naffe wetukola ki bwe tugigoberera n'alema nateekawo mbeera nti ayagala kwekumirako kamera kuba bamugaana kamera wo ziba zibikola ki zimukwata so bamukkiriza kamera tezikola ki tezimukwata so angaawo bayinza okuba bo si bakyamu kuba balina okugoberera emitendera gyabwe naye sijja kugamba nti mukyamu nnyo naye nga yadde akimanyi bulungi nti emitendera gyayisemu si mituufu era bwanaatuukayo bajja mukola ki kumulemesa ebintu bingi bikyatambula Mpuuga akyalemezaamu era jo yali ku mukutu gumu ogwa NBS n'agamba nti Bobi Wine talina buyinza bwonna bumugoba mu kibiina era n'amateeka ge baabaga tegasobola mujjamu mu kibiina nga ye pulezidenti wa NUP. Mpuuga musajja mugezi nnyo Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa era muwe ekitiibwa ky'amaanyi nnyo nti byonna NUP byezzeemukolako ebikolobero yali badde agiwaabire n'agitwala ne mu kooti n'agamba banne bano basize enzira erinnya lyange nti ndi enguzi nga tesiryanga ku nguzi naye ye ajja ne defendinga mu ngeri diplomatic naffe ne tufuna obuvumu abamukkiririzaamu ddala Mpuuga musajja wa mazima na bwenkanya naye nga kyeyogera ate president alina obuyinza bungi naye okugoba vice president is not one of them I think statement wote we yali obuyinza bungi president Kyagulanyi bw'alina naye okugoba vice we siwe mu kubuyinza bwakola ki bw'alina so ekyo kyonna nze nsigala njogera nnyo nga nkulisaizinga Kyagulanyi nti nga bwayongera abantu essuubi n'embavu sometimes omu kyempita false hope naye nga abawe essuubi nti gavumenti egenda akole n'ebintu mu ngeri entuufu nga abakulembeze banne tabasimba mu mundu buli lwotunuza mu kulembeze mundu owo oba ogitunuza mu bagoberezi nsobola kinze kyalisimbu ky'essaawa zino nekutulako ne ŋŋamba nti nze sisobola kusimba mabega wa president atunuza mundu mu bakulembeze be nga nange njagala kuba mukulembeze nenkola ekisimbe ekyange kyempita operation bantu wansi kwekiikirira era nenyongera nenkubiriza n'abalala abali eyo buli awulira nga ayagala okwetaba mu byobufuzi bya Uganda ng'era awulira ayagala okulwanyisa nakyemalira nti Kyagulanyi tulina ofuba okulaba nti tumugogola atereere kuba bw'anaasigala ng'asimba abantu n'abasimbamu emimwa mu ngeri eyo bampuuga simanya Mpuuga MB simanya Charles Tebandeke yakola kino na Kazibe Bashir yalya kitegeeza nti
ekibuzo kikujje mu mutwe nti bw'aba Mpuuga ow'ekitiibwa baagala omugobaganya ng'abagoba omusota ate nze Charles Mugisha ow'Eddambo ekyo bw'omala okyebuuza olwane nnyo tutereeze eggwanga nga leader of opposition ne waba nga yasobezza tukyogerako ne waba gavumenti yesobezza nga tukola ki nga tukyogerako awo wendi. Okay. President wa NUP akyayongedde okuba nga akumaakuma abantu abamu ku abo bazadde baabo abaana be baasiba twamulabye mu kusiibulukuka nga tugenda kulya Idi yayita bannakazadde ne baganda baabo abali makomera n'abo abamu abaafiirwa abaana baabwe n'abawa ku ssente ne basiibuluka n'okusiibulukuka. Ekyo kitegeeza ki? Ekyo kikolwa kirungi ng'omukulembeze awo nja muwamu credit we yasobodde okukuŋŋaanya abantu naye nga bwe yasobodde okukikola alekerawo n'okukuma omuliro ogw'ekisiru ogukwasa abalala. Eyo point nkulu nnyo kozi point muwadde credit yakoze bulungi naye mpulira kiri nyina point yenjagala okwogerako ku side eya gavumenti. Waliwo embere amawulire agabadde mu wiiki nti NRM yafulumizza enkalala z'abantu neraga nti buli kitundu bamembe bayo bekoze ki beyongeddeko. Kozi njagala okugumya NRM nti abantu bonna bo berowooza nti balonzi bayo era bali mu kitabo bebafe ab'opposition ffennyini ebali mu kitabo ky'NRM era ekyo kitabo tegiwa misleading analysis nerowooza nti ekyalina obuwagizi bweyongeddeko buki bweyongezi. Abantu abali mu kitabo kya NRM bawudde abasinga obungi babalaga nti by the NRM is a ruling party. So ng'omuntu amulaga nti kino ekitabo okimiisinga benefits za gavumenti nyingi z'ogenda okukola ki okumiisinga naye abalonzi abalimu be baffe bennyini ab'opposition be bakola ki be balimu era NRM abalimu batono ddala era President Museveni bwe baba mu report eyo agikwate bulungi ab'opposition abamu nabo bye batidde nti gavumenti egenda kukozesa ekintu ekyokubba obululu biki naye that is non evident based information. Nze kiyinza okukakasa abantu b'opposition bannange nga nze akulira ekisinde ky'operation bantu bansi kwekiikirira okusobola okwerwanirira abantu ba wansi bennyini be bagenze mu kitabo ekyo ate bamaze okigendamu emitima gyabwe gyasigadde gimanyi bulungi munnayuganda engeri gyanyigirizibwa engeri sabbuuni gyagula akanaana basigadde bakimanyi engeri wenti gyabanyiga ne bagoba mu mayumba basigadde bakimanyi engeri gye babbibwako ettaka lyabwe basigadde bakimanyi engeri poliisi gye bakola ki gye batulugunya. So sisuubirayo ssuubi lyonna nti obuwagezi bw'NRM buyina engeri yonna gye bweyongeddeko yadde nga n'obopposition njagala ab'opposition babeere kkiriya nti ensobi ekolebwa pulezidenti ng'ekibiina kya NUP eyogerwako tusobole okufuna opposition nga ye eri ekizempulale nga ye eri ekizempulale yadde nga sawo zitulabye nti opposition eyuuga Besigye n'amulya tibeetwala Nobert Mao yadda mu nkowa za Museveni Charles Akena naye ali eyo mu nkowa za Museveni nti Bobi Wine yali badde nga yakyayimiridde ate naye atandise okutulako ab'amaanyi abakola ki abantu be bennyini abaali badde bakunga naye tusigale nga tusobolwanirira ekyo bulaba nze awo ebibiina navuddewo ne ŋŋamba kati ebibiina by'obufuzi biri misleading naye abantu ba wansi ffe bennyini abaagala obuyinza twekolemu omulimu kyekisinde operation bantu wansi kwekiikirira okusobola okwerwanirira. Ogenze toyogera ku Dr. Kizza Besigye waliwo omu ku munankyukakyuka eyafudde yali wa FDC omukyalo oba gwe bayita Ogwero kati ate bazze mukayanira ate mulambo nti ono waffe bali ne bagula keesi naye nekanka nti ate kakati kugenze Katonga ate nga balabe FDC ate eri nenajja nakumbi badde bagala twala bagenze okulaba omukulembeze nga Dr. Kizza Besigye beerangidde ebisongovu mu kyaki era n'agamba Amuriat nti yeewuunya okuba nga agenda eno yeeyita pulezidenti w'ekibiina ng'ate si pulezidenti w'ekibiina gwe bamanyiye road mayor. Ekituufu kiri nti Dr. Kizza Besigye mwogerako n'eggonjebwa lingi ye musajja yekka mu Uganda yali ayiyewo embavu n'oba n'essuubi nti gavumenti ekola ki egenda yadde nga naye asobola okuba n'obunafu akomekera ng'alidde ko atugamba naye kati bano abagambo boys aba social media gambola zirowooza yalya naye ekituufu ayinza okuba gwe yavuganya President Museveni nga yamusinza businza maanyi ekyo njala tukikkirize nti olumu omukulembeze buva wa Katonda so okuba nga
Katonda tanatwagaliza mukulembeze mupya naye singa mukulembeze mupya yali wakutwagalizibwa nga mutuufu yali badde Dr. Kizza Besigye so kyonna kye bamukozeeko okuba nga bamuwa akazindaalo biki bamuwadde naye ate kati buli omu gundi yasoose kazindaalo n'agamba nti no FDC ab'ekibiina abe gurupu ye Katonga balina amaanyi ge batuuma Dr. Mulyati kati Dr. Kizza Besigye naye n'akomawo n'agamba nti kineewuunyisa ogenda mu bantu nga weeyita simanya president wa FDC. Yes, anti awo wennyini Mulyati ayinza obba yakola omululu ate bwe yakola omululu n'alabika nga alidde mu kibiina olukwe naye tulina era okukitegeera nti abantu bannabyabufuzi balina omuze gw'okweyagaliza Mulyati tuyinza omuyita ennyo omubi nga bano Erias Lukwago badde balaba nti pulezidenti ate bamusinga amaanyi be bakoze ensobi y'okukola ki y'okumussa ekyo tulina okukirowoozaako ennyo era Dr. Besigye abeera alina kutambulira ku sayidi eriko abasajja abakyalina embavu eri eggwanga be Basemuju Nganda be ba Erias Lukwago FDC eyeyawula era be balimu so oyinza okusanga ne Dr. Besigye naye yayagadde kudda maanyi gye gali ng'alaba Mulyati talina maanyi naye n'amuviira naye nga sijja genda nnyo ku nsonga kityanga 222 be baamuwa be bajja mu anti kituufu omukulembeze mumala omulonda ne mulaba obunafu naffe bwe twalonda Kyagulanyi tetwamulonda kuba yafuuka pulezidenti w'ekibiina naye amaanyi ge twamuteekako nga tukakasa eggwanga agenda likola ki naye gye bigweredde nga tumuyita muzannyi wa firimu muzannyi wa katemba false excitement n'ebirala ebiringa ebyo social media president n'ebikola ki oyo omusajja nga alwanya entalo so olw'okuba nti baamulonda eyo si ensonga naye nga nzisaganyo disikasinga FDC kuba tekyalina gyetwala ggwanga lino essaawa zino olwedde yayawukana mudda eyinza okuba nga obusobozi bwa pulezidenti okuleka nga Dr. Kizza Besigye yakomyewo ye ng'omuntu era waliwo yansanyusiza yampaamuko essuubi bwe yagenze ewaabwe eyo najja n'alaga comeback n'alaga ng'ayagala okudda ku ntebe yaki ya pulezidenti nzikiriza nti omusajja oyo akaddiye ayinza okuba nga embeera ze mu myaka 2017 naye ate nze mukkiririzaamu nnyo okusinga opposition yonna singa akomawo neyeesimba ku bwa pulezidenti osobola okamuwa nze kati nga nze omuntu wa wansi operation bantu ba wansi sirina pulezidenti kuba nze target ya operation bantu wansi wano wansi ku WMP kuba ate bwe tukitwala ku bwa pulezidenti tuba tunoonya bya waggulu naye wano wansi ku WMP we tuli so nsobola bulungi osimba Besigye emabega nga seekwese ng'era nnyimira n'amagulu nti musajja musimba eki emabega nga zze n'alaga embavu zonna nti azikoze eki aziraze naye siye ng'omuntu wabula singa abanga yalaze embavu Kyagulanyi ebiseera bino osobola n'okuyimirira n'eŋŋamba nti ye pulezidenti wange oba ebintu byazaakola ki byazaakola ku bakulembeze banne naye singa bajja kangeze Besigye nga kwali ne Kyagulanyi nga kwali nendaba nga mu butuufu amaanyi gali waani wa Kyagulanyi naye muwagira kuba goolo yakununula ggwanga kulijja mu pulezidenti alifugire emyaka meka ana so kwabo bonna sina gwe nyinza obutawagira naye nga bweba mbateeka katebe ababiri nsigala ngamba Besigye is better than Bobi Wine in political career sobola banga nsigala nkyamuyita nti musajja waki wambavu mpozi ngala okubeerako ku byobufuzi ebiri waffe mu Busiro North naye temwerabira nze Charles Mugisha Katongole operation bantu bawansi kwekiikirira okusobola okwerwanirira okuva mu Busiro North era nga nzize maliridde nsinga ne kubaka abaleega sazzeewo okubanga ensoboga po muwe ekisanja ekyo ekimu kyamaze bannabusiro kye baamulonda muwadde ekitono sinze nkimu aba balonzi basalawo ne bagamba constituency yaffe ebaddemu abakungu aba buli kala twalina vice president ne tuba ne minister Dennis Galabuzisozi ne tufuna munnabyamizannyo oyo manager w'essaza kati bwe batulidde embeera gye tuyiseemu conclusion ne ziba 3 abakungu tebasobodde kutuyamba batufuze ekimala myaka 25 bali ba minister ne ba vice president kati abantu ba bulijjo twalina ensuuga muntu wa bulijjo naye najjanga naye nga manager w'essaza olukungu tasobodde yali badde ye afaananamuko ajja ekifaananyi ky'abantu ba Busiro naye ekibi embavu ze zaalaze tezisobodde kubanga zimatiza so bannabusiro ne bagamba ne bassa kimu bukuyege ne bagamba ku luno atete Dr. Mugisha Charles Katongole ebizaalo eyawane waffe eddambwe yanasobola okutulwanira ng'ebizibu byaffe abimanya abyotabuliro bwe tuba tukaba nfuufu etukubye naye
bwe tuba tukaaba katale ka birime byaffe ennyaanya tuzirime naye nga zidiba tuli naye bwe tuba tukaaba economy obwavu butuye kyenkanyi bwe tuba tukaaba bizibu bya misolo basirikale kutukwata batukwata ffenna asoba na busolo ne basalawo nti mu butuufu Dr. Mugisha Katongole gwe waffe yambala engatto genda taasa constituency era nze sizero wakweyagaliza constituency wabula nzizenga omulunuzi nzizenga omulunuzi agenda okulonda constituency era njagala nnyo wano okutumirako honorable wange Nsubugapo esaawa ze MP mu ekitiibwa nti obudde obutuuka tagawalanga mu ngeri yonna ayimirira emabega naga abannanga abantu ba wansi katwekiikirire kuba naye yennyini si mukungu nnyo kiri awo ate nga bali aba waggulu so kyangu nnyo okufereringa n'agamba Dr. Mugisha nga bwe twatambula ffenna mu kalulu akaggwa ova emabega n'ogamba naye Nsubugapo ye waffe nange kantambule n'abantu nga ngamba Dr. Mugisha yani ye waffe awo wennyini constituency bwetugyetaaga tugitwale mu maaso mu ngeri ey'omuggundo yamba omuntu wa wansi so seyamba ebibiina by'obufuzi ozi ki ekyabaddeyo eyo mu weekend kuba nalabye wabaddeyo olinga olutale eyo mu constituency wenjagala okwawukanyamuko kati ne Nsubugapo era wetwawukanya ddala nze siri mu bali abagamba nti Kyagulanyi ye pulezidenti wange oba akoze bibi oba akoze birungi nedda nze pulezidenti w'eggwanga lino gwe mmanyi ye Museveni pulezidenti owange ye pulezidenti alijja nga agenda olaga embavu z'enkyukakyuka so agenda okujja agenda okuzanya nnyo firimu agenda okukola nnyo false excitement agenda okuteekawo nnyo katemba agenda okuba ne social media gabolazi nga bamudifendinga bangi wabula najja nga alaga empavu ye pulezidenti wange kati yaho ne Nsubugapo munyanyi wange yagamba Kyagulanyi ye pulezidenti we what come May nze ngamba pulezidenti wange yaliraga embavu nga yagenda otwala ki eggwanga era eimu n'engamba yange abantu bawansi kwekiikirira kusobola kukola ki kwerwanirira so abantu bawansi kwekwatira mu kintu tugende mu parliament nga teri mukulembeza ankolera decision nga bino mpuuga musajja watu yakoze bulungi obutagambika n'agamba afunye $5 million twali bali tumwebaga tunga musajja nga mugezi mutavuganya gavumenti n'afuna $5 million abantu banne Masaka nabo bagenda kufunamu wanaagenda n'abalina kyakusobola okukola ki okubawa naye ate olwokuba nti ali ku kaadi ya kibiina ye pulezidenti w'ekibiina ali mu kuwonza akole ki azize ekintu omuntu yenna omugezi ategeere kitasoboka awo wenjagala nze mbere free nga omuntu yekkayi nninako obuyinza ye munnabusire ya Nnunda era nga bwe nkola ensobi bennyininyini ne bampita ne bagamba mubaka waffe ffe twakuwa amaanyi ffe twakulonda jangu wano tulina meeting tukwagala nenzija mu constituency ne banvunaana ne bannenya ne bampabula bwe mba nkoze bulungi ne bampaana ne bampraisinga nange ne mbaliwaadinga awo wenjagala saagala president MP agamba nti nze president wange ye Kyagulanyi oba president wange ye Besigye president wange ye Museveni so kyasalawo kyengenderako ebitwale mu faaki ki ekyabadde nnyo Bushiro North wabaddeyo embeera y'akavuyo era akavuyo ako nkavumirira nnyo nti wabaddeyo omupiira ogwategekebwa ogw'ebika omupiira ogwo gwabadde guli ku final n'empaka z'ebika zitojjera ebbanga ne final omugenyi omukulu baali bakozesa eyali minisita Dennis Galabuzisoze era yaliko MP akulira parish development model era omusajja yawoma omutwe mu kujja ekkomo ku myaka kuba Museveni singa yagenda dda naye abo be bawoma omutwe n'atuwaayiriza nno yatuwaayiriza obulungi bannawuso tukkirizaako leki agikwateko naye nga tetunakkirizaako ye yataddemu ssente okuba nga omukolo ogenda mu maaso n'abawente kati we bamutegese ng'omugenyi omukulu ate ne bayita n'Ensubugapo kubanga ye MP waffe aliyo kati akavuyo kajjira luddawa nti ekiwayi kya Nuupu kyazze ne kyagala kirwanyise ekiwayi kye NRM ekyategese eky'omugenyi omukulu kye NRM ekya MP aliko kye kya Nuupu kyo MP aliko ne ttiimu ye ne bajja n'emizindaalo ne bajja ne ttiimu ennene ne bakola commotion nti amaloboozi g'abali abategese tegakyawulikika ate n'okulwanagana kubadde kujja kubeerawo okw'ennuumi lwakubanga omanyi nti NRM abantu abawagizi b'NRM kye mbamanyiko ebiseera ebisinga bali makiwa nnyo baatidde okulumbagana abanuupu bo bali angule nnyo wena oba angule for power obeera angule muli kimu naye nga okulwanagana ko kwabadde kulabiseewo era akayogano kabadde k'amaanyi omukolo tegwawedde mu mirembe ng'abasajja ali abategese aba Honorable Dennis Galabuzisozi bagamba Nsubuga okoze bubi omubaka talinawo gundi teyazze lwaki tetuleka omukolo gwaffe netugumala naye nga bagamba Nsubuga naye nga Nuupu kifaananyi kya Nuupu si kya Nsubuga ng'omuki n'omuntu naye nga in conclusion in short najjemu ebintu bibiri nti Honorable wange Nsubuga yabadde alina okukola ekintu kimu yabadde alina okubeerawo ng'omugenyi omuyite
ne bakozesa chance yaabwe ne boogera yazze naye najja kuleeta kavuyo n'atatulana mu ttenti y'abaki y'abagenyi bannabyabufuzi yabadde alina okubeerawo ng'omugenyi omuyite obudde bwe butuuka nga oli ayogedde ku lwa NRM amaze okwogera n'akwata omuzindalo n'asiisa system yaganze system nyina eyange eyammwe eveeko n'akuba ennyimba ze zatuliyambala engule n'awaana Kyagulanyi nga bw'ayagala n'akola buli kimu kyayagala naye obudde bwe bwakikoleramu naye ensolo gye yakoze yadisorganize buli kimu n'obudde bw'ebirala tebyasobodde kola ki kubaawo so nangumya bannabusiro ababadde n'abasanze ne bagamba bannange ebintu bitutani ebifuzi nabyo mulwanagana nze njagala okugumya bannabusiro nti Nuupu nga bwe lwanagana ne NRM oba Nuupu si opposition ne NRM si eggwanga lino yadde lyetufuga essaawa zino waliyo coolant ezze egenda okujjayo ebintu byonna nti Nuupu webeere mu busiro nga lwanagana ne NRM ku bikolo ng'ekyo tugenda tandika oteeka ebintu nga bya operation bantu bawansi kwekiikirira ng'era NRM ffe ekyaffe tekijja kubaako nti ate ono wa NRM ono wa Nuupu nedda ffe kyetwagala oli muntu wa wansi nawe owulira nti abakungu bakunyigiriza ekimala gavumenti ekunyiriza ekimala jangu beera naffe keyo singa ezo ez'okulwana tezijja kubeerawo nga operation bantu bawansi kwekiikirira gye tuwadde constituency ekyaffe kijja kuba ky'abantu bawansi so si kyabibiina byabufuzi si kyakuwoza muze nwanira Kyagulanyi nono agambe nwanira Museveni ekyo nedda ekyo nno kye kyabadde mu constituency yange naye nga kyabadde si kirungi n'akatono era bannabyamizannyo tekyatuwadde kifaananyi kirungi Owaayi nali manyi nti Katemba yakoma kubeerawo 2021 mu byobufuzi naddala ku ntebe ya pulezidenti naye omukyala gwe bayita Dr. Kuruthumu Mukomugenzi Muzaata omumanyi yes baawe gwe yafuna omujja omumanyi gwe bayita Akram kumikiriza muwulira nnyo yavuddeyo n'agamba nti agenda kwesimbawo ku bwa pulezidenti 2026 ajja eddembe limuwewa ssemateeka tebali Katemba waabwe oyo lwakuba nti bannayuganda ffe kizibu tuba ne tuguluminga eggwanga ne tubanga abaalitunda kuba kati omusajja ngaoyo wavuna agenda kwesimbawo gwe n'ogamba ali mu muzannyo obanga agamba nti eggwanga waliguza Museveni ne Besigye ne Kyagulanyi so omusajja obanga avuddeyo abantu betwetagira ddala kyokka Museveni yalonda baminisita nasanyuka nnyo bbala mukuba yali mupya abantu be batu betwetagira ddala singa waliwo omuntu asobola okujja nga mupya nga tali kubali abasatu bemmenye n'abanga oyo nga asobola okuyiwa ddala embavu n'akamumatiza bannayuganda omuntu gwe twaliwagidde ne tuba ne civilian engineer Mulambo oyo golaba yes engineer naye aba muntu wa bulijjo yagambye akabonero maaso kubanga alaba nnyo engeri gye balina amaaso bonna omukyala n'omwami amanene kati akabonero kabeere maaso we banaasobola omutegeera obulungi nze sijja discussinga nnyo engineer waffe oyo naye pointi y'obwa pulezidenti nti waba awulira nga ayagadde okwesimbawo nga n'embavu aziina nze mba mwaniriza nga sigambye nti mwenda muwagira okusinza ku kikyanakola ki embavu zanaalaga bannayuganda naye nga nze siina pulezidenti gwe ngamba nti ono gwe mpagira kubanga ekisookera ddala pulezidenti Museveni aliko oyo ye emyaka 4 singa kubanga njagaliza eggwanga lyange nensigala nga nkyamuwagira ekyo tekisoboka ng'ogyeko n'ebibi byakoze kuba n'ebirungi abiina then pulezidenti Besigye musajja yakaddiwa mukkiriza nti yakyasinza amaanyi n'obuvumu naye emyaka gyali muyinza okuba gyakikadde okuleka nga yataddewo embavu nsomusimba emabega Kyagulanyi omuvubuka gwe waligambye nti embavu zonna zize atulaze obunafu bungi nti kyasobola kulinnya nnyonyi kuzanya firimu okukola comedy ne force excitation ate ng'ebyobufuzi nga Katikkiro Charles Mayiga bwe yagamba tebyetaagamu nnyo bakazanyirizi yes kati musajja we magere kazanyirizi mu buufu obwo nze ne ngamba sijja kugoberera nnyo nange bakazanyirizi buki bugoberezi kangende mu busiro bannabusiro mbaguze omulamwa gwange ogw'omuntu wansi okwekiikirira tulwanyise gavumenti nga tusindika ababaka ba palamenti abavudde muffe tulekera olwanyisa gavumenti nga tugisindikira ababaka abavudde mu yo mwennyini era ndowooza awo sijja kusukkawo nga tumaliriza omukulu Joel Ssenyonyi yavudde n'ategeeza eggwanga nti ye NRM kyakoze kyogenda okubala abantu mu simabe bamemba baabwe bo tebajja kukola nga bwe bakoze bo bajja kuyisa mu ngeri yaabwe ya tekinologi social media bikoze bitya ogenda kuba nga bo bamanya ababwe kubanga mbu banaakozesera empapula mbu bayinza okumeekereza ate ofiisi yaabwe nga bagizinzeeko ne bababbira enkalala zaabwe omanyi
Okimanyi nti omukalukalu tajja buseera. Kana abasajja balabadde mukalukalu atalidde buseera. Ekiro mukiri nti opposition tesobola kutegeka kintu ekyo. Kuba ekisookera ddala they agreed for money. Ate sente balina ntono. Mukuba n'entono ate balina omululu gwazo. Eyo process erya sente nyingi. Ne gavumenti egikola kuba n'enaleme zikola kubanga eri ku byaffe za muwaaki. Wa musolo. Kati nopu nga nopu. Eyinza okuba talina busobozi. Bukunga abantu babawandiika eggwanga lyonna lino eggwanga ddene. Era olira nga tulabira Kampala ne Wakiso ne Mukono nti tulaba Central Region eggwanga ddene nopu tesobola kumobilizinga bantu kuwandiika nkala z'abalonzi bateekemu buli kimu ekyetaagisa. So y'ensonga yokka basobola okulondera omukulembeze akalulu akawedde ne agamba yakawangula kibatabaako ate yawangula yafuga President yawangula nga bamukwata n'ejjeke ng'ava entebe ku kisaawe n'akaabanga atwala n'entulege. Ekyo era ng'okimanyi nti era omugole tabula kiyikwasa naye bannayuganda tukyalina obutiitiizi. Obeera wano nga Kampala wavu bukulumyere nti akunyize emisolo ogitegedde oli mu bizinensi Museveni n'omumma akalulu. Naye banna abali ekatakwe banna abali amuliya bo tebabimanyi babeereyo nga balonda bulonzi ne bajja ne batiikinga omusajja. Museveni ayinza okuba nga banga lyatufuga ng'amaanyi gatufugirako siga akubba bubbi kalulu. Wabula obunafu bannayuganda okuba batiitiizi nga bo bakola ki? Batiikinga bye batamanyi naye muno musento mwennyini yina ajja n'atiikinga ng'awoza nti olutalo. Ensonga ki President Museveni akola ki? Atufuga. Ate ne opposition okulaga obunafu ekyo kintu kibi kimaze obungi amaanyi. Katunuulira Museveni Kyagulanyi asinga atugamba Uganda is bleeding. Uganda ebonaabona yazanya ne firimu. Naye mutabani wali mu America Mercedes Benz gyavuga. Nange Dr. Mugusha omusajja wasoma n'ensoma obusawo pharmacy namba Gulu University n'envaayo n'enzige Makerere ngatako degree namba nembala n'emmera n'enkola mu Rocket Health nsomesa abasawo erira nyinza okuba Mercedes Benz omwana omyaka 19 gyavuga so Uganda bannabyabufuzi abavuganya balina naddala Bobi Wine nze gwe ndiko kuba yalina embavu zino era balina nze mutasinga okwawaliza eggwanga lino kubanze Kyagulanyi mu kuba ebitulumye ne bannanga balaba bane bagamba nti obunafu ne babwogera asobola okukyusaamu ne yeshapinga ne tufuna candidate gwe tusimbe babega ng'atuukiridde ate nga magala leeta mpuuga anti mpuuga tusobola omuleta singa onasigaza obunafu naye singa ono atuuka n'akitegeera nti mpuuga wenga gye namukusobya nsobola omwetondera n'atuuka n'ategeera ate mpuuga yasobya ki Kyagulanyi tewali mpuuga yakola butuufu Kyagulanyi n'amumenyeza obwerere n'agobera social media singa Kyagulanyi ategeera nti bw'ensobya omuntu nga mpuuga asobola omwetondera okulinnya ennyonyi tekulina kyekugasa bannayuganda okwekubisa nnyo ebifaananyi nga ndi mu luxury ndi mu firimu ndi mu kitegina kigasa ki situwago kuba ne Museveni yali agenda okulwana yalwana na mmundu talina we yakuba meeting n'agamba nti bannange mujje mukuŋŋaanire Makerere Kavule ngenda kujjako gavumenti ye Kyagulanyi asooka n'ajja mu kamera n'awaga n'afuna byawa abazungu n'afuna byateeka mu firimu ze naye ng'ekituufu okununula eggwanga kokoze eki kumulemye so kati singa tukutisayizinga embeera yo Kyagulanyi obunafu bwe neyeshapinga n'ava ku bakulembeze banne oba kubira obwereere n'ava kugoberera obugoberezi social media byogera nga ground kyagifuddeeko n'ava mu bintu by'okwerabisa obwerabisi mu kamera nga akola ekintu nga ddala kyekyo kyennyini kirina okukolebwa omukulembeze suubira nti eggwanga lijja kuba ligenda mu maaso ate era naffe abagamba nti takoze kimala tujja kuba tusobola omusimba emabega nga tuli baki bagumu nze Charles Mugisha Katongole omusajja omusawo omutendeke kuva mu Busiro North era nga ngenda kuba nga nkiikirira abantu ba Busiro North 2026 n'ekisinde ekipya kyempita operation abantu bansi kwekiikirira okusobola okwerwanirira era ofisi zaffe ziri mu Kakiri sub county Kamuli village wennyini okavo kennyini wempangaalira musigale bulungi mweraba